Ffe wano ku Terefayina buli Lwakuna essaawa zibeera 6 tujja ne programu eno ne Dr. Florence Nambooze Bale ne twogera ku nsonga z'ettaka. Nkimanyi kati bw'oba otambula ekimu ku bintu ebisinga okuba nti bikugenda mu matu n'obiwulira bwe buyimba obwa Christmas. Obuyimba obwo nga bukomyawo memories ziri ez'obuto, ebiseera ebyo ebintu byonna bazadde bwe babikolanga, gwe walinda nga bulinzi baggulira olugoye olupya, n'olinda n'otandika n'okwesunga omuceere ogufumbiddwa obulungi, ennyama n'enkoko n'ebirala bingi, wabyesunganga ng'owulidde akayimba ako. Kati bw'obeera omuntu omukulu, ebiseera ebisinga obungi oba olowooza ggwe by'otuukiriza n'ebyosobodde okumaliriza mu mwaka. Bantu bangi muyina enteekateeka ze mwakola ez'okulaba nti oba oli awo mwaka gugwako nga mufuuse ab'enjawulo, muyina kye mukoze. Abasinga obungi kati betwogerako mmwe mwali mulowooza kuba nti mufunyeewo ku nteekateeka ey'ettaka, abamu mwabituukiriza era muli basanyufu. Kusaawayo omuyinza ogamba nti Mukama akinkoledde, omwaka ngufunyeemu. Abalala biganye, omwaka guweddeko ng'enteekateeka gy'otandika nayo mu January oba oli awo tetuukiridde. Ffe tukugamba togwamu maanyi, omwaka ogujja 2024 guyinza okubeera omwaka ogugenda okufukirako omugaso ate gukwerabize n'ennaku yonna. Waliwo omukyala yafumbirwa nga avudde mu maka amalala ng'ebintu bitambudde bulungi, n'afuna omwami omujja n'agamba nti ono omujja yamwerabiza ennaku yonna. 2024 egenda kukwerabiza ennaku ya 2023. Tulina bannaffe ababadde mu nteekateeka ez'okusonda nga baagala okusonda bakoze saving groups, naye waliwo oba oli awo ababadde successful, waliwo n'ebiganye ne bagamba nti ekyaffe kiganye. Olunaku lwaleero ne Dr. Florence Nambooze Bale, olw'okuba nti ye alabye groups nnyingi ezisonda olw'ebigendererwa eby'enjawulo nga zikoze bulungi naye n'ezigudde azirabye, tugenda kuwayamu ku nsonga eyo. Dokita, onoonsonyiwa nsoose kulandagga olw'ensonga tumalako mwaka, abantu baffe tulina okubasetinga mu mudu eyo ey'omwaka omujja. Nsanyusa okulaba nate ku BBS Terefayina yaffe. Yesebo, nsanyusa okubeerawo ku BBS Terefayina, omulabi wa BBS Terefayina nga bulijjo. Mbeera musanyufu nnyo okubeerawo nga tusoma nga tuyiga ku nsonga ez'ettaka. Kituufu olandazze naye ate si mu bubi, kubanga ensonga eno ey'okumalako omwaka nsonga nkulu. Mu mbeera nti abantu babeera ne program, oli abeera n'ebiruubirirwa n'agamba amazima 2023 tegenda kundeka nga sikoze eki, nga seetusizaako ttaka, naye atagenda okulaba nga 2023 guweddeko. Mukwano gwange ali eyo, njagala okozese ekiseera kino ekisigaddeyo kino ekitono okubeera nga weefumiintiriza, ng'otunuulira nti 2024 sigenda kufaanana nga bwe nfaananye mu 2023. N'ekirala njagala wekkiririzeemu omanye nti kisoboka. Mwemu kibi okimanyi abantu abasinga balowooza okubeera n'ettaka kwa baami 1 oba kwa bagagga oba kwa bantu balala abatali bo. Oli agamba nze ndowooza sisobola kukola ki, sisobola kwegulirayo ttaka, sisobola ku owninga ttaka. Njagala nkubuulire mukwano gwange nti kisoboka. Ate saagala weerimitinge oba weesibe ku mbeera gy'olimu ti nze nfuna ssente ntono. Mwemu kibi abantu abafuna ssente ntono ezisinga onatulaba ku Terefayina gye bali naye ng'ate balina ki? Balina ettaka. Nina omwana omuwala I think alina emyaka nga 26. Omanyi abawala bavaayo nga beetereezezza. Yaŋŋamba nze bwe nawulira embeera eno ey'okusonda ettaka nina ekibiina kye neegattako bakiyita Pooled Income Resources. Nabo bali mu nteekateeka ey'okubeera nga bakola ki? Basonda ne bagula ettaka. Naye agamba mukwano gwange ye bwe batwala ku ttaka yagamba wala nnyo. Naye nga nze bwe bantwalayo nagaba bannange nfunye chance egenda okunsobozesa okukola ki? Okubeera nga nfuna ettaka. Nze saatunuulira kyakubeera nti eri waali wala, naye natunuulira nti nze ngenda kubeera landlord. Oba nze nsembayo ku booda ya Uganda ekyengulu, oba nze nsembayo ku ya wansi, naye nga nnina ki? Nga nnina ettaka. Kati ali eyo mukwano gwange alaba BBS Terefayina, njagala nkubuulire nti no kisoboka. Ownership of land is possible. Ate ng'esoboka n'ekitono ky'okola ki? Ky'olina. Abakyala ab'omu butale mbatumiddeko nnyo, mbeebaza kubanga mutulaze ffe ba corporate ab'omu ofiisi nti amazima tuli ba bigere. Nkubuulira nga sikulimbye. Abakyala balina obukebe. May I interact with them? Abakyala balina obukebe. Nagakana akakebe nkateekamu siringi 5 buli lunaku.
bw'oba ogamba nti nebbanga ttono wewe ebbanga nga panvuko omanyi nti oliye bw'aba agenda kikolera mwaka nze kankikolera emyaka 2 kankikolera emyaka 3 tulina n'ekipaji tugenda okuleeta mu 2024 yes tugenda kuleeta a building project kuzimba abantu abaafuna ettaka mu mbeera ey'okusonda era tugenda kuleeta project yo nga yakuzimba nera mu mbeera yakusonda ate naye tugenda giwa bbanga panvuko tugenda giwa emyaka egi 3 mwe mukibi osonda myaka 3 nimulyoka mutandika okuzimba nitukuzimbira ennyumba era tugenda kuwa pulaani ogiraba ogambe nti eno pulaani gye tugenda okuzimbira kye tugenda okukola nga twagala okulaga abantu nti bannanga ebintu bino bisoboka nga tukoze eki nga twekutte wamu kuba jjuka tunaba tusonze ssente zaffe tugenda kuba ne purchasing power ya waggulu tujja kuba nga tunagamba hima sementi tuleetere loole ya seminti twaloole 10 ejyo zituleetera transport tujja kuba tumusevinze nga tugenda kuba tukoledde ekintu ekiriyo kati gwe munnanga ali eyo kyekiseera omwaka guggwako yes naye n'omupya gukola ki n'omupya gutandika kitegeeza noonya abantu abalina mentality ng'eyiyo mwami mukiibi mbasomesa waneeno nti seminti yes akasawo ka seminti kamitwale meka kesatu around there baketi ya bia mu bucket night okitegedde kati gwoyinza ogamba yes bia wange ampomera kituufu naye mu kifo bucket 2 kantwale bucket egi emu ojja genda okulaba nga small changes ezo z'okola tulina bannaffe abanywa sigala oli naakugamba nti nywa sigala packet namba naye nga ate sigala ya siringi 250 emu ettafaali ya siringi meka 250 nti bwe mba mbadde nnywa pakiti kangisaleko n'eminwe bwe giti simanyi kati osobola okwekomako oyinza okuba nga tojja sobola kyejjako at once naye n'ogamba nti no bwe mba mbadde nnywa sigala eminwe 15 kanywa eminwe 5 bwe mba mbadde tugenda mu bucket night ne tugula round za bucket 5 katukole bucket 3 ojja kwesanga nga ojja tereka ssente mwe mukibi ogula ettaka okomewo waneeno nga gwe tuwako ekyokulabirako nti mujjukiranga gundi bw'atyo bwe yafuuka omusajja agamba nti bw'oba n'omuze omubi ndozera omuze guba mubi bw'oba n'omuze engeri yokka ennyangu y'oggumalawo oteeka okugusikiza empisa ennungi oba enneeyisa ennungi okugeza bw'obanga gwe ng'omuntu nga oli buli kaseera oyagala kubeera mu bbaala engeri ennyangu y'okukendeeza ku muze ogwo bwe budde buli bw'oyagala ogendamu mu bbaala okusalawo nti mu budde buno ngenda kuba nkola exercises oba mu budde buno nja kuba nsoma katabo kati otandika okubeera nga ekyokusoma akatabo kyekikwambadde kiri ekyokugenda mu bbaala nekikuvaako kyeweemanyiiza kyofuuka okitegedde kyovola omuntu ojja bwe mba ndya emmere bweti ojja gejja overtime oli akugamba nti bwe mba nkola exercise bweti ojja gena ng'okola ki nti bwe mba mbadde nsoma kineeno ojja kwesanga ne mentalite yo endowooza kyogenda okufuuka n'olwekyo weemanyiiza ekyo ky'oyagala obeere mwami bukiibi abantu tebabazaala nga bagagga abamu some people are not born rich abantu abamu bali self made naye ojja kulaba ng'omuntu ajja kufaayo nnyo agambe nti no kankyusa embeera mwe nakola ki embeera mwe nali embeera gye nakulira naye ng'ebyo ojja bikola ng'okola enkyukakyuka akantu kamu bwe kati akatono ojja kubeerayo gambe yes investment clubs nziwulidde for example nina omuwala omuto batandiseewo nabo investment club yaabwe of course basoma balaba bye tutambuza kwanza nabagamba nti investment club tolina kujoyininga yaffe no mugende mu investment club eriyo kasita ebeera nga ejja kutuukiriza ebigendererwa byammwe era ne bakola investment club yaabwe bagiyita boss babe boss babe ndaba ku mawulire no ku mutimbagano ebiyo omukyala Magi Kigozi ndaba yabo olune gena bamu omukyala kitaka yes kati ojja kwesanga nga tekijja kuwetaagisa kujoyininga investment club yaffe oba eyaabwe nga musobola okukola eyammwe bakoze eyaabwe bagatandika na kusonda sente ntono nnyo emitwalo 2 buli mwezi okitegedde bagenda kikolera omwaka mulamba naye nkubuulira
investment club yabwe naye bajja kujja bawa obujulizi gwe ng'oli eyo ng'okyakola ki nga wagaana okutandika ng'otandika okugamba abo bali wala ettaka lye banoonya liri wala nze ki naye ekiruubirirwa ekya investment club kubeera ng'ofuna entandikwa mwayi mu kibife gye twatandikira mu investment club yaffe ettaka lye twasooka okugula lyali bombo era omuntu ng'ayinza okugamba nti eyo wala era tubalina abatugamba nti amazima ng'ani agula ebbombo mwayi mu kibi nze mbeera nti ebbombo naye ffe ekiruubira tekyali kyaggwe obeere ebbombo kyali kyaggwe memba kubeera ng'oyina ettaka mwayi mu kibi nkubuulira nti abaagula ebbombo ku miliyoni 4.5 batunda miliyoni 10 ku ssaawa eno nti abamu ku bo bambuuza kyeyapasoni tutunde nembagamba ettaka lyamwe nga tebakikkiriza nti ago amagoba gaabwe okitegedde so gyegimu ku miganyulo gyojja ofuna investment club nti bwe weewa target nti ntandise 2024 buli mwaka ngenda kuba at least nfunayo plot yemu ne bweneebeera wa nekira abantu bateera okugamba nti wala naye wala okuva wa abeggulu bajja kugamba I'm just here near Gulu town okitegedde naye gwe Kampala ogambe is far away Gulu 200 kilometers so wala is what perspective wala okuva ki so wewe target alaba terefina funa banno kisoboka mwayi mu kibi oyina abantu bokola nabo oyina abantu bowangala nabo oyina abantu baneighbor yes funa abantu abo obagaye nti bannange tukole ekintu kino me I have seen people do it ne batandika n'ekyo kubajjukira bona ofuna abantu abakumanyi bwe mujja okwetegeera oyinza okujja mwayi mu kibi nogatandike tubeere ewaffe mu investment club nenugaffe tusonda emitwalo 5 nze nsobola 10 osobola 10 bw'oba osobola 10 genda n'abo banna abasobola 10 mwewe time nga ki nga mpanvu nti bano basondera omwaka mwewe emyaka 5 mwayi mu kibi emyaka 5 ogiraba nti giri wala 2020 twali mu covid emyaka emeka kati gyemyaka egi naye bw'owulira nti obadde mu covid olaba nga jjo ogamba banne tubadde mu covid nga tubonaabona ng'oli oyinza okulowooza gwabadde mwaka guwedde but it is 3 years ago nti abantu abakola enkyukakyuka mu 2020 kati banjawulo okitegedde so kyekyo ali eyo kyosobola okukola ne musonda ssente mpola mpola ne muba nga musobola okwetuusaako ekyobugagga ekyaki ekyettaka of course investment clubs nyingi waliyo abasonda nga baga tugenda sonda tugula ettaka tuligabane buli omu afune ekikye waliyo abalala bo abajja okugamba nti tujja sonda ssente ezaawamu ettaka lyaffe lifune value tulitunde tugabane nakyo gyekiri kuba wemba musonda ssente entono ogula ettaka eryokugabana kiyinza okubeera difficult buli omu okufuna ekyapa kye naye nga ate ekigendererwa mujja kituukiriza nga musobodde okugamba nti tugule ettaka then tulitunde after some time buli omu abeere ng'asobola okufuna amagoba waliwo ensonga abantu abasinga obungi baga saamanya nti savings groups oba oliawo nazo zirina okusoomooza okwenjawulo olina agigendamu wano tubagamba genda bano banoonye mukwatira wamu naye bagenda tukisa batugambe nti naye mmwe temwatubuulirako nti waliyo guno omuteeru twagala kutubuulira ku ebyo gwagenda okugigendamu ebikulu by'olina okutakako ennyo essira by'oyinza okusisinkanayo ate nabyo oyinza kuba ng'obiyitamu otya yes kati gwe agenda mu saving group njagala onoonye investment club gy'omanyi nti erina eri tested tried and tested mwayi mu kibi saagala obeere kyakulabirako ogambe for example no njagala ogambe nti mukyala Nambooze namulaba ku terefayina basaving omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nja kujoyininga oyo okitege that is one of them though of course wali abantu amajja okugamba nze I trust my people era ajoyininga abo bamanyi nga ye alina kyabamanyiiko so noonya omuntu amanyi alina portfolio nti bakikolako then nekira saving group ezisinga zirina constitution zirina amateeka agabafuga tewandigenze mu eyo etalina biwandiiko n'amateeka gabafuga webale era tewandigenze mu eyo gy'ogamba nti ngenda kuginoonya office ziri luddawa it's also important nti omuntu wenna atuuka okumulaba nja mujja wano okitegedde then saving groups biba ne culture ey'okubeera n'akawunti kibeera kirungi nnyo ne mind sente zaffe wali we tuzikola ki we tuzitereka n'abazijjayo be bano ate n'abo ababakulembera nabo mubatunuleko kuba omuntu mujja genda mu trusting okubeera nga yabakulembera atereka sente empitirivu nga ye tazirina
omuntu ono asobola okubeera ne miliyoni zaffe 5 10. Yes. miliyoni 10 emiliyoni 3 n'atawangawanga. Kituufu nnyo kuba nakyo kisobokera ddala nti omuntu olumukwasa ssente ayinza ogamponye. So muyina okuvetinga omuntu oyo nomanya nti omuntu oyo has something to lose. Okitegedde nze manyi ntera okugamba abantu nti bw'oba onnoonya gwe linda olwokuna bw'onkubira essimu nga sigikwata gwe simba ku geeti ya terefayina era nja kuba ku masengere ng'otuuse. So look for people abalina something to lose who have a profile ajja okugamba nti ssente z'abantu ngena zikozesa nga bwe nnina okukola ki ozikozesa. Waliwo kino ekirala kyenjagala nekyo oyogereko ekyokuba nti gwe naawe ng'omuntu ebiseera ebisinga obungi ebigendererwa byo bikwataganira ddala n'abo b'ogenda okukwatagana nabo. Kati ekyo mwami mukibi kijja okundeta nti anoonya investment club. Noonya investment club eyina vision gye tulaba. Kati ojja kusanga abantu ambaga tukuŋŋaanya ssente tunaalaba ekyozikolera. No. Togendayo. Tebalina nsonga ki bakuŋŋaanya. Weebale nti tukuŋŋaanye tunaalaba. Njagala ojoining investment club ng'egamba nti bwe tukuŋŋaanya ssente ne ziwera bwe ziti mu bbanga bwe riti tugenda kukola kino. Nti tukuŋŋaanyiza omwaka gumu emitwalo 55 tufune ssente tugule ettaka tuligabanye buli omu afune ekyapa kye. Oba tukuŋŋaanya emitwalo 55 tugule ettaka tukiweemu omwaka tulitunde buli omu afune amagoba ge. Njagala investment club gy'ogenda okujoininga ng'erina formula nti kino kye tugenda okukola kituzaalire kino kituleetere kino. Si kubeera nti bwe tunaakuŋŋaanya ssente oba tuziteekeko mu insurance oba tuzigolebwe. No. Investment club most probably mujja va ku mugendo. So mukwano gwange ali eyo yentanda gye nkusibiridde. Nga tumaliriza waliwo ensonga endala njagala naye okooneko eri mu bana abantu ababa batandise wakati awo ne baagala okukibuukamu. Waliwo omuntu ayinza oba tafunangako miliyoni 5 tatandika okusevinga mitwalo 10 mitwalo 2 mitwalo 3 aba atuuka wakati awo n'alaba nga ssente ziweze emiliyoni 5 n'agamba ezange kati ndowooza katuziggyeyo ng'alaba obugagga bwabufunye oba oli awo. Obwogerako ki mu nteekateeka ene kusonda ensimbi? Okay, of course ng'omuntu bw'obeera n'ekigendererwa kibeera kirungi n'okyekuumirako, you stick to it. Naye ate waliwo embeera bw'ejja mwami mukiibi ng'otasobola kukyebeera. Ffe mu investment club yaffe oli bw'ajja n'atunnyonnyola. For example tufunye abantu naga taata wange mulwadde nti amazima mbadde nkuŋŋaanya ssente nga nandiyagadde ettaka naye ate nja kubeera bulungi nnyo nga taata mulabako wali eri nga nsanyukirako ku ttaka lyange okusinga bwe naabeera ne ŋŋamba ssente zange nazisonda naye taata taliiwo, taata yafa. So ffe mu investment club yaffe w'otuuka nga ssente zo ozaagala ssente zo tujja zikuwa. Ekigendererwa si kyakuddiza ssente naye okusinziira ku mbeera oli gy'aba akunnyonnyoddemu. Ssente tuzikola ki? Tuzikuwa nti munneegenda otaase by'osobola okukola ki? Okutaasa. Tufunye n'embeera oli n'agamba nti amazima mu mwaka nnemereddwa nga badde asonda bulungi. Tubalina omulimu nga takyalina lwakuba tuli organized. Ffe munne tetuli ba bigambo. Ffe batuwandiikira ebbaluwa nti munne chairperson mbadde nsonda ssente nkuŋŋaanyizaayo bwe ziti naye olw'ensonga bwe nti nnemereddwa, please consider me. Chairperson ng'akakiiko kakola ki? Katuula nti munnange ono bw'ati tumuyambe tutya? Weebali ye constitution eri. Then tubalina obbaga nti kale bwe kiba bwe kityo osuubira onootereera tukuweemu ebbanga kuba tubalina. Tulina for example tuli bazadde nga tutegeerera nga tuwuliriza. So kati ekyo kisoboka lwakubanga nandikugambye gwali eyalaba terefayina nti weefiirize weerumye kubanga essanyu lijja kusinga ogakale bannayisinga nange nandibadde pati. Ekigambo kyekisembayo nga tumaliza programu y'olunaku olwaleero. Yesebo nkubiriza omulabi wa terefayina nti kisobokera ddala weetunulemu ng'omuntu laba ky'osobola ate otandike kati. Bwe twatandika mu 2023 tetuwamanya nti tujja tutuuka mu Desemba. Tuutuno tuli mu Desemba. Tandika kati 2024 weegambe gwe mwaka gwange gw'okukyusa embeera. Twayenza nnyo toyanzeege omulabi wa terefayina yaffe Dr. Florence Nambooze Bbaala atunnyonnyodde n'atugamba nti ku nsimbi entono z'ofuna
okwo kwoba otandikira, ate era oyinza okufuna group ekunganya ensimbi entono ezo, oba oli awo togamba nti nfuna ntono ate n'ogenda mu kibiina ekikunganya kakadde buli mwezi, togenda kusobola mbeera eyo. Waliyo ab'ekkumi, waliyo ab'emiliyoni, ab'emitwalo 5, waliyo ab'emitwalo 20. Genda obeere n'abo, ojja kusobola okuba ku kyekolera. Omwaka ogwa 2024 tugambye tugwe gugenda okubeera ekikubagizo kyo okuva mu guno ogwa 2023 oguganye oba oli awo gy'oli. Nze Morris Mukimu Mugave, sigala ku telefayini yaffe, tugenda mawulire gaffe gy'otobadde, ayi Katonda akuuma maaso mogi.